abantu bonna si balungi abatambula ne Bobby buli lunaku mbe bagamba mulimu abaagala kumutta ya Katonda yandaga n'endabula abantu musayi kuyiika ejjo gwayise nga maze kuvaawo weyagenze gwayise waliwo omulenzi gwe waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange nokasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandiki webale nnyo webale eddala omulungi akyekumire ku Uginawo TV amanya nze Stone M nkwanirizaako mu video yaffe olunaku olwaleero webale nnyo gy'otuuse engalo abalwadde tubasaasirako nammwe abaafunye ebirungi tubasanyukirako munnange ndi wano ne Musumba Edward ow'ennateete eno kansoke mukuwa akubuuzeeko tusimbule enfalaasi. Musumba wasibye otya ssebo? ndi bulungi oli otya? Ndi bulungi. Mugamba ki? Tuli mu kusaba n'okusiiba siibira crusade egenda kubeera obukizibu awo emayuge so mutuwagire muyimire naffe sindika sente zonna oba mutwalo oba 2 miliyoni mitwalo 10 5 25 kyona kyoba osiimye oba miliyoni 10 oba meka kubanga tugenda kuweereza Katonda wenyige naffe osobole kufuna empeera y'eggulu. Manya gange yenze Pastor Edward Mugisa kuva Nateete wano mu spiritual purpose. Tubalinze okujja mujje tubasabire. Waliwo omuntu ya bantu banje badde bankubira kuva ku Uginawo. Naye waliwo omuntu yangubire n'angamba nti bampadde namba yo eno mbojje wano waka nina omulwadde. Nti bagambye gwe tosaba sente mbu nkukubire ojje buzi. Ne mugamba kituufu sisaba sente naye sisobola kutambula butambuzi n'ebigere mulwa kuba nsabira ki bwereere. Wakiri oli asitula omulwadde amuleete? Nagezezaako mugamba ayagala tugende waka. Naye banaye njagala kugamba abantu ti kituufu tuweereza. Naye nange bwenzire waka mwana wange ngamba dadi njagala mmere njagala mata njagala kulya okusoma tekwazzeemu njagala school fees nina rent nina bintu bingi byensasula so tekitegeeza nti kibeere forced. Manyi mukama ono wobanga oyagala Katonda kuwa omukisa obaako nawe ebintu by'okoze eki by'olina okukola. You pay transport. Obanga kitufu toina nsasulira transport aikamu. Sandikire ka border. Yes. So ate wembawo ngenda waka I don't go alone. Sa genda yonzeka. Ewaka ewo omuntu. Kati webanga bankoledde yakakodyo. Nga twakuteeze nga bagezi abanwanyisa banteeze. Yeah, so waliwo ebintu nga ovude mu kusaba. Nga ovude munsi y'omwoyo ng'olina obikolera mu mubiri ng'osobola kutegeera because tukyali mu mubiri. Bible egamba ndi wensi ndi mu nsi yadde siri wansi eno naye njirimu. Kitegeera siri wansi eno naye mwendi naye njirimu. Nkufunye. Lwaki nti sijja kumala myaka gyonna nga ndi mu kusiiba nga sirya. Ab'ensi balya. Obeera mu nsi eno olina okola ki? Okulya. Olina okulya. Olina okwambala. Tuli mu Kampala olina okusasula bills. So kati njagadde kumuteerezaamu ayinza okuntwala bobi ate nayonona erinnya lya spiritual purpose. Kubanga abantu bangi bazze ku office bangi nnyo abamu bayitidde ku Uginawo n'abalala bajja ne mbasabira. So Mukama bampeera omukisa. Namba yaffe y'okusabirwako eri 074 mukaaga 18 22 41. Sindika WhatsApp message nja kusabira otukola appointment Mukama bakumpeera omukisa. Okay, mubufu bwe bumwe obukansuka nkujukize bana ba ML Mode Events bano bakutusaako kwaita na affordable sound bagaba bakola baleta sound ku weddings, embaga, birthday, introductions, crusades, concerts ne school parties. Bayina emizindala stage n'amatala.
bafune ku namba za simu 0750 oba 0787854994 namba yongera kuba ngikuddiramu awo nga tunaatera okumaliriza. Musumba obadde obuliridde naye biki ebigenda mu maaso wano eno kwolesebwa ki? Okungi Natete ejjo mwatukubya akavulu mwabadde eno ne laala ennamba byatandise byonna nabiraba ebyo Mukama abadde abindaga era Katonda yandaga n'endabula abantu musayi kuyiika ejjo gwayise nga maze kuvaawo. weyagenze gawayise Waliwo omulenzi gwe bakubye essasi bamuyita Mukunja Taseera. Essasi lyamukuta ekigere wano era ssaawa zino ali ku ddwaliro. ogwabadde Ate mmanyi naye nze mbeera mbalabula everyday. nze nalabye katogo eri just eringa ku babadde ku northern eyo nga batomedde abasirikale Babatomedde byaddala akosa abadde saakalabye nakalabye nze mawulire nga babamenye ebigere. abasirikale ne beeweeka ne beekwatako kuno we bati tewakalabye njaka kuweereza gena ku NBS bano abapiki bazze ne batomera abasirikale badde babalemesa kuyitawo sirategedde bulungi. Nalabye abasirikale batandise okuwenyera nga bali babuse ku boda baziresewo ne bateekawo layini n'ebike. Ate boda babusewo yaki boda bazireseewo. naye bannaye mulekerawo kola fujjo. Ani yakoze fujjo awo? Abatomedde. Kati lwaki bano badde babalemesa oyitawo? Kubanga budde butubalesibwa kuyitawo. Yiye okwosa ejjo bali baali bangi wabala abo batambula mirembe ne bagenda ate banene lwaki bo babadde babalemesa? Oluusi babadde babafunyeko information. Oluusi babadde ava kubba. Nga bawerekerako omuntu waabwe agenda nominatingibwe ate nga bava kubba. Ate ejjo bayaye tebayingidde mu kizimbe kyaffe wanene Natete mu kavuyo. Sebuka singa tetuli alert singa business zimu bazibbye dda ezimu bamu bayira baba babbye. Lwakuba ffe tubeera nnyo waggulu nnyo eri waggulu ku rooftop. Abawansi babayisizaamu eggaali. Kati gwe byoyogera oyogeranga ng'otegeera byenjogera ki ekibadde ku siini wali kiki ye bo bali ye lwaki badduse. Bano abatomedde abasirikale. Kati gwobeerawo yimirira kati lwaki otomera muntu ate nodduka beerawo kubanga gwosazewo omutomera. Kati ye lwaki abadde ng'ano oyitawo? Wandigumiikiriza jo bantu badde bagumiikiriza basibye emmotoka eri yonna nga baagala principal akole ki ayisewo eggaali ye tewu ate babadde bamukuuma ssebo bulungi nnyo. Anti omala okunominatingibwa nga bakuwa emmotoka ya security. Sebo wabadde naba red top nga bakuuma oyo principal be baguddewo n'ekkubo ne basiba n'emmotoka principal ayitewo. President ayitewo. President wa Nuupu oba w'abantu byombi yayisewo bulungi na abantu ne bamwaniriza n'akuba omulanga gw'essanyu nga mulaba abantu nga baleekaana ne ngamba sajja asanyuse. Anyway twogera bintu bino kubanga nze Bobby mumanyi be bayimbi wetukubye tukuze tukola kitulaba namwe mukuze mubalaba nga balina enviiri nga bayaaye nga bakibanda kitegeera nga babi nnyo naye Bobby wakati sebo n'omugamba Bobby zaako dread atakisobola zizaako. Kati essaawa zino ye nga gitasobola zizaako n'owoba ofa otya lwaki tasobola zizaako? Anyumirwa obulamu bwa transforminga takyaliyo oli okitegeera tokyamusanga mu gajini gali mu gapale gali mu gagato gali waayo basingidde omumanye ennyo ate andijukira omuntu abanga yali celebrity
n'ennyimba ze zikyatambula. Alekerawo dda okuyimba n'akaana kato kakagala mulaba kubanga luli yali wakusasulira kati wabwerere wamma ke kakodyo otyo byogedde nze mbyogedde sikase byange so kati n'omwana omuto bawulira Bobi Wine aba ayagala akole ki aba ayagala ajja amuboneko amulabeko kati era buli bwamulabako abalina okusanyuka kuba enduulu yoyo Bobi kati sawa nti si Bobi ye Kyagulanyi Kyagulanyi presidenti so abantu bonna si balungi abatambula ne Bobi lunaku mbe bagamba mulimu abagala kumutta mulimu abagala kumulyamu enkwe mulimu abagala kumujjawo ku ntebe gyatuddeko waliwo abagala olabisa erinnya lye waliwo abagala okumujja mu kibiina ekibiina kibagala kimujjamu ani oyo mugamba abantu bamumanyi nina bintu bingi byendaba mu nsi y'omwoyo abantu tebakimanyi bagala kumujja mu kibiina kye ebyo okujjako mbimugamba nga ye yennyini anoonyeza asobola okunoonya sebo nze ndi nabbi mu budde bwange anoonya nga nammwe temutegedde nti naabadde naye nze nabagamba sibeera nesaidi abantu bangi bajja wano ba NRM baawa bona bajja nembasabira abo ba MP bajja ngo bagamba gyendiye eri Kasubi bakuyitaali Silver tomanyi jinja so kati Katonda alina ebintu byandaga wano mu Uganda kati nkibalaze nti obubi buli nti Bobi bw'aba atambudde mubeeramu abantu babi mubaamu abantu ye kennyini okitegeera batamwagaliza ekyokubiri mubaamu abayaaye nga ye muyaaye tomubuulira kuuma mirembe okitegeera ekirala nti mubaamu ababbi kubanga baba bamanyi nti bwe batambulira mu kigurupu ekyo baba bagenda akola ki kola kubba so ebintu bino ambabuulire bwe tuba tusabira abantu naddala gino emirimu gye tuli mu kusabira ggwanga ati mwe mbabuulira waliwo yaŋŋamba naye gwe buli kadde obeera osabira ggwanga ani akusasula Katonda munaaye akusasula okutusabira yes kubanga bwe sibasabire bwe siyimirire ku mulimu gwa Katonda teri yagenda kuyimirira ate abasumba abalala balina ebizibu balina ebizibu bingi basooka kwefaako bali bizi ate tebalina obudde obwo ekitegeera ate oluusi Katonda aba teyakibayitira so kati webito babadde Mukama mulungi yamaze neyewandiisa naye ekyeŋŋamba abavubuka wegendereze wagirira mu magezi beera mugezi oba olaba nti leero tiyagasa ajja kubaayo togenda beera ku TV oba ku simu yo labiraawo kiseera kituuke omuntu omuwe kaluluko kati kigasa kikutuuka kaseera nga wafudde nga togenda n'omuwa kalulu ogambye atambula naabo oba tugeze ababbi bakimbabamu abantu ababi kati ye ng'omuntu nga woolaba nti ava magere kati abasootingemu atya tolina ng'ejjo basootinga kubanga bantu baba bangi kati akirekebwa kityo era ekyo kino okutambula nkitegeera vibe bwetu wetambuliramu bagamba kirungi wekibeera n'ekibi kikoza ki kati kyekimu Katonda buli wabaawo Katonda sitaani alwana nnyo Katonda aveewo yalwa awambe kiri ekyali mu ggulu era kyekimu kyayagala akola ne wano eno tannazikiza bagambye azikiza naye gwe sitaani omusayi gabusanze ne sitaani sitaani si mwangu sitaani yakyalina abantu bangi wano ku nsi Katonda alinawo batono bonna sitaani yabeddiza kyova olaba naffe tukola crusade kubayitayo kati nze we binsoberera amadini mangi ebitabo ebitukuvu bingi sitaani talina kitabo kitukuvu n'eki ekyenga ye okitegede tewali bayibuli ya sitaani naye ate sitaani erinnya lye erisinga ovuga bayibuli ya sitaani gyeri eriwo eri Amerika
Era gwe gugulinga njagala kusoma Bible ya Stand bagenda agikuleetera. Weri sebo. Mulimu kikati. Genda obinoonye birimu nze sijja binoonya. Nze naginoonya sikulimba ndabeko biki ebiri mu Bible ya Seta. Kati olwani yagiwandiika ye baba tume kyabali. Stan yennyini. Yennyini yewandiika. Aina n'abatume be. Bangi. Amanya gabwe mwegali mulinga tulaba Musa bamozi bisema bamozi. Stan bwe yali ava mu ggulu nga bamusudde wano yajja n'ekimu kyokusatu ky'abamalayika. Fallen angels be bangi we bali kimu kyokusatu ky'eggulu ky'abamalayika. Lwaki abo bonna baali bamukkiririzaamu. Nga bonna baagala wamba ntebe ya anti baali bagenda kulwana asobole kuwamba entebe ya Katonda. Yali amaze okukola ejje. Naye nga tekisoboka. Kakati mbadde ngezaako okulaga wano nti Uganda eri mu kufuka musaayi. Efenya musaayi. Olwabino ebiseera. Yes. Kyekino bulijjo kyobadde ng'olangirira. Yes, nga bw'olaba bafa ngo ne balina mwana gwe basse. Yes. Naye anyway, soko mpe naye. Anti naye gundi agamba skin alien skin agamba nti sokolinde alien skin mu Luganda kyeki gwe mubiri gwa alien nti alien zikola mulimo ki simanyi ziri yaki simanyi alien kyezirya mu Luganda alien kyeki ebimenke by'omu ggulu si bya mu ggulu mbama kyeki ekimenke mpozi muntu wekifuka kimenke kikola kitya kiryaki kirya bantu katate kimenke kirye kyogamba wolovu ziryaki wolovu zimisege giryaki ate obuuza nze mmanyi kyezirya ng'otya otidde nnyo. Omusajja yagambye ejjo ku live ye yagambye mboli yafiira mulago. Kati sibe bamukuba anti kati mbono olutalo lwabadde weruti balina musajja waabwe yali ku kibira eyo n'adirizatinga n'abuuka mbu mu magye kibanga okudduka mu magye kati ne batuma abamu ku bakanyama b'omuki kyali bwe kiti oyo mulenzi balaba nga azina ne bamugamba tugenda kurekrutinga kati bamala kumurekrutinga sina bbanga ddeni mwana ne baagala kutwala akaunti ye ne bamugamba nti bamuwa $1.5 n'abagamba mumpe $4 n'agaana. Kati oyo mwana oba n'agenda n'akolera ani oba saa oba ani kati bo ne kibaluma. Kati era badde bamukuba badde bamugamba lwaki wagaana akolera boss waffe. Nze story gye nafunye ate yabadde endala. Ye mwana yini nga tanafa nga tebanamutwala mulago yabadde abyogera. Yamaze kubyogera. Bujulizi we buli. Ebyo si bya n'okwewakana. Alien wakata abantu nga basatu bana mu kamera. Kati ate kiki ebyo byekwaso bireke. Chuka lokoka. Lokoka ko. Alien yabagambye ejjo. Agamba ani? Eggwanga. Ne bazadde booli yafudde. Kale ne babe kale kaba bakubeko. Nabo bafe. Kale alien kabakube uwo. Nawo mutwale mulaga afiireyo tulabe. Yiruri balumba ewe ne bayasayasa buli kimu nti bakuba ku mwana. Nate tebalina gwe basangawo. Mama bamukuba. Kati lwaki? Oli ye busungu yabumalira ku bintu. Kubanga yali tayagala kuba omuntu. Ananti talina gwe yasanga bweru singa naye yamukwatako. Kyandisobose kubanga asobola gumiikiriza paka nga bakomyewo. Obusungu tebukendeerawo. Tolaba nti owakanira bwerere. Kyangu muntu aba ayagala kuba omuntu ajja kumulinda amukube. Amusabule. Naye ate prank ze muli munfu. Buno ezokutta. Ezo bifu ze muli munfu.
anyway sadaka kubanga tubadde bagamba banaye mukama asasire Uganda n'abaselebu ba Uganda kitegeera okumatetumu tekitegeeza olina okubeera ng'osaddaaka anyway kubanga sitaani watu wabatuma baba alina okusaddaaka balina okukola zisaddaaka buli mwaka ate ng'agikolera mu kamera ate tumanyi zino zakola nga teziri obwana bwe musazeeko emitwe eyo tetumanyi naye mukama atubikulira era mukama ajjabikulira naye kyengezawo bagamba nti ennaku z'omubbi ziba meka zibaana kubanga oba zaaweddeyo yagambye tagenda kuddamu nakuyimba muzino campaign tagenda kujja atulekemu naawe otulumiza mutwe bwereri isirika genda oli ebikoola byo kigwe kati ate olumyani omutwe oyo just statement zakola zirumya bulumya abantu omutwe abokabera bagenda kuyingira bakole ki bagenda kuyisaamu eggaali bayingira eggaali ekole ki nze amaanyi geninako kosimbulira ekigere kosiranira nze nkyogera mu kamera kubanga nze katonda gwange gwempeereza njogera ensonga gye njogedde nga yeeyo ntuufu okitegeera kati weefuula nti osukulumya osinga Museveni oba osinga Katonda oba osinga Yesu ekituufu oba oyagala kutta ojja kunzita naye ogenda kutta bameka yekambuuze gwe togenda kufa ajafa kati kyogamba wonzita mugwe tojja kufa ojja kubeera mu nsi eno yonna nga gwe wamaanyi emyaka gyonna era ojja kufa okitegeera kati tujja kwesanga mu ggulu omubanje kati nga gwe oli mugeena nga nkulaba wali nze nga ne mu ggulu nzije nkuceekingako tewali buzibu okitegeera so ebintu ebimu bino si bya manya kutiitiira ebeera ba ebeera ki ba okitegeera omuntu wabanga asusse sitaani bwagolokoka nnyo tuweetaaga nnyo kusirika nonyigirizibwa eri Uganda eri mu kunyigirizibwa okitegeera eri mukola ki tuli mu kunyigirizibwa oli akwata omuntu namuta ne babako tiki ne batamukola kintu kyonna kyokka ne mukuba abantu abali mukola ebintu byabwe ebirala ne mutusumbuwa basooke bakwate oyo ate abantu basooke bajjemu guno omutwe oguliwa ogwalien nkugambye singa bamujja bonna nga bubalaba bonna balowooza mbu mukuta abantu mwe muli amaanyi ate sitaani abalimba nnyo kitegeera gwe tunuulira abasajja bala ba celebrities abassa abantu kitegeera juzi babadde beerwanyisa mbu Chameleone mbu ne Fangoni mbu bya kifere terubadde lutalo ebyo bya kifere babadde banoonya saddaaka abantu bonna bebamu abeeno n'abeeri bamala biteesaako bebamu fenga tubadde ku bunkenke nga tweraliikirira musajja waffe lwaki tebamukubamu ebikonde naye ne tulaba nti Chameleone yakubye wa gundi kimenke na Chameleone ekimenke mpozi Chameleone kyeki nje nawolovu kati kiri kikali kanawolovu n'ekimenke nga bwolaba mu nsi y'omwoyo bwe bibeera gano amanya ge beetuuma bya ddala golooza byakusaaga ono nawolovu era kasita obeera ng'owuliriza ezo nnyimba nnyingi nnyo ojja kubiroota binnabolovu nga bikulumbye abantu bazze nga baziroota ate nga kasita oyagala nnyo ekimenke ate ekyo kitisi kittirawo kikunywamu omusaayi
Onoonya property ey'okupangisa naye nga tomanyi wa kugijja, kankwanjulire Rentia app yokka eyesigika kw'osanga buli property yonna epangisibwa. Oyagala kupangisa nnyumba, kizimbe, maduuka, apartments, guest houses, hostels, rentals, condominiums oba ekika ky'emmotoka kyonna, app ya Rentia byonna ebirina ate mu bungi. Gw'omupangisa Rentia app ekuyunga butereevu ku nannyini property ewatali kugulawo akawunti yadde ba broker. Ate gwe landlord oba omuntu yenna alina property epangisibwa ng'oyagala okugiteeka ku app yaffe eno, gulawo akawunti ng'osasula $2,100 zokka okuactivatinga akawunti yo. Kyokka kati tulina promotion, buli agulawo akawunti activation ya bwereere ng'okozesa ennamba eno 9742 noti emu olwoteekeyo properties zo zonna ezipangisibwa zifunirewo n'abazipangisa. Ekyokukola kyangu nnyo, genda ku Play Store owanule app yaffe eya Rentia owone okubonaabona ng'onoonya properties ez'okupangisa. Okumanya ebisingawo tukubireko ku noti 756 noti 79857 oba noti 7 noti 79526 oba otunoonyeeko ku email yaffe intersoft@intersoftsolutions.net oba ku WhatsApp ku noti 78784 Rentia Solutions that simplify. Ebiwowoolo babitwala. Oyo alien gwendaba. Mpozo muisani Kimenke. Aha. Ate gemanyage. Kati muntu yeyita kyali. Nze mpozi nze mpitani. Musumba Edward. Lwaki mpita Musumba? Kati nze nga nange nza Silver Fox. Kirabika yegwe olijjo mukwebyo. Kirabika tekinaba kuyingira ki Fox. Mwe kina kuyingira sijja kuddamu kola naawe. Kati natenze nkola ne Fox. Mbozi Fox kyeki? Kibe. Kati sikola n'ebibe. Sikola kana amanya kyogamba bya ddala. Iye. Kati gwe kutuma erinnya. Ndibassa. Era ojja kubassa. Mbadde manyi just ebanga noun pronoun. Ebanga noun nti kino kyekyo. Ddungu. Era mizimu gya ddungu gijja kutuulako. Waliwo bayita baddungu baddira nankima. Manya bino ndawula. Era gijja kutuulako. Gikunoonya. Kati erinnya. Ensi y'omwoyo eririyo. Kasa weetuma ekintu. Manya kigenda kutambulirako. Erinnya ddungi liriko omukisa. Erinnya bbi liriko bisiraani, liriko ebikolimo. Kitegedde. Okitegeera. Kyemuva abalokole mutuumagana amanya oba amanya kati nga gift ba hope ago. Yes. Ensonga waliwo ensonga. Miracle. Because erinnya liba spiritual. Teriba physical. Liba kutuumye ne mu nsi y'omwoyo libagenda akuyita. Ne Katonda lyagenda akuyita. Nanti naye ate gali mu Luzungu. Mu Luganda tegaliyo. Gwe bakuyita batya mmanya gugo Oluganda? Mukalazi. Kati Nze mukalazi. Lyeryo linnya lyo. Anti lya Luganda ate nalyo temulyagala ng'abalokole. Waliwo omusumba oba nalina musumba n'aŋŋamba nti ye amanya kati ng'eryo yafuba n'agejjako. N'agenda n'asasula mu gavumenti mu gazeeti ne bamuteekamu ng'erinnya ery'ekiga oyo mumanyi Robert sina gwe simanyi ye Mirembe Robert eyasasula ne yejjako erinnya kyogamba simumanyi omumanyi anti engeri gyensinkana bangi kati mba simanyi ani yakola statement yoyo kati yejjako erinnya eryali ery'ekiganda oba ery'obuwangwa naye ne bamubatiza amalala. Kituufu. Kati kibaaki anti oba wejjako ekintu kati for example
woyita muntu wagamba erimbwa ate eri bwe bambwa nagamba Silver Fox olimbwa owulira otya? Anti katate waneno byatusobera olaba wogula emotoka ennungi oba n'ennyumba ennungi era bagenda kugamba nti embwa eyingizaawo eggaali naye nga byonna bigeregeranya ku mmotoka n'omuntu nedda kyeŋŋamba kintu kye bakuyise nga si kirungi kiruma okitegeera erinnya lye bakuyita kubanga wali muto wali teweetegerera naye kasita omanya kutegeera amakulu g'erinnya eryo ndyejjeko era n'ebizibu by'ofuna mu nsi byetoolera ku linnya eryo kubanga omuntu w'okula olina obusobozi obulikyusa. ate nkubyamu akafaananyi era ntera omubuuza ebiwandiiko byange byonna olwo ngina kukola nti obikyusa naawe terikigaana. ezo ssente musumba abasajja bagenda munasa wali ne bafuna empapula ne bajja ne beesimbako teri kitasoboka Uganda nabeera ku MP naye empapula zaki za NASA University. Kati gwe kyoba manya Uganda teri kitasoboka buli kimu kisoboka. Okitegeera so ensonga lwaki tugamba wetu nti amazima gali nti kiri too much. Kale tugambe Alien Skin nti buli mwaka olina okola saddaaka oba weeganye mbu yafiiridde mulago naye bujulizi bugamba omuntu yafudde nga tanayogera abamukubye manya kamanda ki kamanda mudogo namuwuliddeko manya Ibra manya waliwo n'erinnya ddala awo litategerekeka. Omwana yafudde obulamu ne bugenda yafudde bamuziise jjo bamuziise. So kati tusaba Mukama anunule Uganda era tusaba fangoni mulokoke muve kuki muve mu bukoola muve mu kweraguza muve mu kusadaka muve mukolera sitaani mukolere Katonda singa gange yekolera Katonda kyandibadde kirungi kitegeera. Kati Mukama abadandaga bintu bingi ndozeeyo tuveeyo kubanga obulamu bwa bugenda bwe butyo mangu nagendako mugulu these days week eno yennyini Mukama ayina ebintu bingi yali week eri ewedde lwali it was Saturday last week. Yes, it was Saturday. Nali n'omuwala wange omuto nga tuzanya wekyo bwe kyatandika nali mu kusaba nnyo kw'omunda because tulina okusabira crusade tulina bino ebintu by'omwoyo mubimanyi tulina kuba munafu. Transition eno yakola kinene kati bwe nali nsaba nzanya n'omuwala wange oyo ne wabaako omuntu twali n'omuwala wange nga tuseka tuzanya nankima nantwala naye gye yali antutte baali baniize nga like nina abengenze kusabira naye ng'abantu abo nga bampa ekitiibwa. Kati mwe twatuuka eyo ne mmaliriza otwamaliriza nanzijjayo nantwala mu ggulu wennyini. Bwe natuukayo n'enninnyayo nali natuukira mu nnyanja eyo naye amazzi nga gakoma muno muggulu. Bwe natuukira mu nnyanja ya Katonda eyo nentandika kuseka nempulira essanyu. Kati bwe nawulira essanyu mukazi wange nga mpulira nga nseka kwe kumpita naŋŋamba gwe lwaki oseka nnyo kiki waseka nga nene oseka byaddala just mbuuka eri mpanvu kubanga tujja gimala just nfuna main bwe naseka omukazi wange nanzijjayo nempulira bubi neŋŋamba Katonda nzijja mu ssanyu lyange
lwaki anzijjayo katate kumbe the presence eba ekyaliwo bwe naddamu kwebaka nenzirayo this time bwe naddayo nalaba Yesu no nalaba Yesu yali antwalanga mu biseera ebyo wengenze era yanzizaayo kati bwe naddayo nendaba omukyala nga nendaba ekire wano waggulu wabaddewo mu nnyanja eyo nga waliwo ebire waggulu naye ekire kino kyasenga kano katonado giraba webeeka wansi okitegeera omuyaga gw'okumazzi nga ogumanyi ogwo gukkirawe guti nga gujja paticula nga gukozesaako ne gutonya wansi bulinga ng'obuzimu buno mpozi mwe muguyita muyaga gw'akazimu bino bitera okujja mu kisaawe ng'enfuufu naye kunganya nyingi nnyo ne ku mazzi bitera okujjako nga bw'olaba eyo bagiyita batya ebigunda ebikuba eyo so kati ekyo bwe kyaka wansi nga kikonye ekire nga kikonye newa ne ku mazzi yes nendaba malayika naye ng'ali mu kifaananyi ky'omukazi ng'ali lubuto malayika ali lubuto bamalayika bazaala no olusi kuba kubikulirwa nga Katonda alina byagezaawo kolaki kulaga kati mwabaddemu bamalayika balala naye nga mulimu oluyimba nga luyimba lugamba omeremema 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 omema 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 oluyimba lwabadde lwogera bwe luti mu ggulu nga luyimba so good naye Mukama nga ngamba nti ogenda kufuna abaana bangi nempulira ddoboozi nga ndaga n'oli ali mu lubuto lwa malayika naye wuwo yes naye nga like agenda kunsanyusa kiringa nga bw'olaba omwana wano Lucy is just a blessing enki guba just omukisa nga mukisa kati bino byabakulaga olusi abaana abakulaga olusi omukisa gogenda kubeera nagwo olusi gwolina kubanga bebaana ye buzibu wogenda buziba uko si kintu kyolaba mu mwoyo nti kina meaning yemu nedda kiba different according to the spiritual understanding kusinziira ku ntegeera y'omwoyo yensi y'omwoyo kitegeera kati munange tuli mu kunyumirwa ebintu eggulu nga tunyumirwa nga tuseka kati ekyo bwe kyawedde ako kagundi katonado ne kasembera kumpi nange wano wooli kati ako kabadde omanyi ekitiibwa kya Katonda bwe kikka wabaawo entiisa lwaki kiba kitiibwa ekitiibwa ekigambo ekitiibwa kitegeeza okutiibwa okitegedde nti muntu watuuka mu kifo bantu bamuwa respect ku lwenti ekitiibwa kyalina entiisa gyaleeta oba jjajja nayo yes kyekivaako omuntu n'amuyita nti wa kitiibwa yes si kitiibwa butiibwa nti ki kati kiri spiritual tekiri na physical kiri kimubaawo kiba nga automatic ekiba mu nsi y'omwoyo ne kimubaako kati mwe wano mulaba result nti oyo munaye alina ekitiibwa musajja w'amaanyi okitegeera so kati ekitiibwa kya Katonda kyakka kumpi nange oluyimba ne lukuba bulungi I feel even the presence mpulira okubeerawo owulira nga olukyayimba kati nga luli so clear than neyaluyimba ne lukubira ddala ne instrument nga siziwulirangako ne ku nsi kuno nga liziri so good beautiful nga bayimba bulungi wonderful olaba
omema naye ddoboozi yange teri soft nga liri lye nabadde mpulira ly'abamalayika naye nga ffenna tuli mu kuzina nga tuli mu kusanyuka n'abamalayika mu nyanja eyo ebadde nkoma wano kati ekyo kitiibwa bwe kyabadde kisembera nga njagala kudduka kiviira kati wabaddewo ekisenge ng'ekyo nga sisobola abuuka kisenge paka bwe kyansemberedde nenkigumira kati bwe nategedde nti kitiibwa kya Katonda kineetaaga nange nenkola ki nenguma nenkitunuulira ne tutandika kuzina netuzinira ddala n'abamalayika nga bazinamu eyo nyanja naye ennyanja eyo yebadde ng'ekoma muno nga amazzi gankoma naye buli ng'ogalinyamu ng'owulira essanyu ng'owulira oseka ng'owulira onyumirwa era mukyala wange yawulidde nga nseka nnyo n'addamu nankuba gundi baayi oseka nnyo ate obudde bwakiro navudde nseka nti naye nga nzukuse nga mpulira essanyu neŋŋamba lwaki oseka nnyo lwaki olwota oseka nemugamba nemunyumizaako bino byova otugamba era bwe nazze mu kasita bwe yakitegedde n'enzirayo era ogwokusatu n'enzirayo ogwokusatu mu nnyanja kati nga banyumiza nga baŋŋamba kati emirimu nga bampa directives zenina okukola ki okugoberera ebyo bimu sigenda bibagamba mbagambyeko kiri ekitiibwa kya Katonda kyasse kumpi nange naye entiiswa ng'ogiwulira naye lwakuba kibadde kyeti nawulidde nga ate niŋŋamba ate ndi mu kufiirwa kanzine ne tuzina dansi ziri magumba gano gabeeranga gabendinga bwe bamuzinira mu ggulu nti osobola kuzina nga weyagala break dance then okwolesebwa okwo wetyo wekwabadde kati wiiki eno kati buba kaki abamu bagenda butegeera ate nange omanyi kati bwenkyalako mugulu mba nina okola kikugamba abantu omanyi tufa ffe tufa oli mukyala yaffe esatu gyokka ffe tufa buli lunaku ne leero nafudde tombuziza wafudde ddi tugende maaso nze kasita wendaba nga sitana ayagala kunkema oba n'omukasi awo nfa nga sitana ayagala kola atya kunkema n'abakazi nfa ofako ekitundu nfiira ddala nzira engulu nga oyo oba nga nadduse emisindi nga navuddewo awo leero abadde ayagala okukema nenfa kino kituuka ku babooda bange banna baguma ne babakemera ddala waake wempulira nga nina kye neegombye nfa lwaki ofa nga ate ekintu ekirungi ekizze kubanga nyinza okibba kati awo nfaawo tosobola butabba kati mufa bba mufa yenda nedda tayenda nfa nenfiira ddala ekyo nekiyita nenziramu nenzuukira mwentu wemma nejjinze ssebo obulamu bw'omwoyo okufaafa okwo kubanga bayibuli egamba mu Baruumi mbu nafa wamu naye era nenzuukira wamu naki naye tate ffe balamu wano tukyafa obanga tofa mu nsi y'omwoyo amazima bingi bikyakutwala obwenzi bujja kutwala obubbi bujja kutwala ojja kwegomba ettima mu nsi y'omwoyo nsobola okufa emirundi gye njagala kati nze bwe mpulira nga nine enugu eyagala kujja ku lwa Silver Fox nfaawo nenfa nzuukira nga nugu tekyaliwo kitegeeza eyo nsobola okufa nenzuukira emirundi gye njagala
bantu tufa mu bintu bingi ate ffe wano eno tetulina mukisa ofa lumu nga kiwedde siwe kiri siwe kiri gwotowulirangako olina agamba oyo gundi namufiisa mpulira wali owuliddeko abantu mbawulira ne leero wabawuliddeko nina nebemmanyi nange kenyini nina benafiisa okyo kiba kitya sokka onyinyonyola embasonyo lwaki wafiisa abantu babiri nga balamu basooka okunfiisa nembesonyiwa oba bakubba bakola ki tebakwagaliza bakuvuma bingi nobafiisa nembafiisa naye basooka okunfiisa nze sikyawa naye ate bo bye bankyawa nedda ate oyogera ku kyawa kati nze bwe mbanga mpulira kati nze olaba nze naakava ku ssomero naye n'okusoma obusomi kirina be kyanyiiza kubanga nze we natuukira nga nze neesomesa ewaka tewaali ssente omuzadde yansomesa nankomyawo nga oba mukyamukaaga naŋŋamba nkutadde kankwate ku baana abaki batoobo nentoba bano ne kibaluma iyi mama gundi omwavu bwati omunaku bwati kijje kitya ng'alina omwana ku institute ne kibaluma ne batwesonyiwa kumbe nga nze nkola ki kati oba fiisa oba mukyamu kati kingeza okugamba nze nafiisa obwenzi nenfiisa ettima nenfiisa butayagaliza nenfiisa okuloga nenfiisa kwegamba nina ebintu byenafiisa nenfa ebyo nembifi ndi mufu gwe nowojja mu ofiisi yange nga oneeteeza otya manya gwe weetegeera mu saidi eyo yafa okitegeera yakola ki yafuwa newookola otya newookola sama nokola kabina oba nekekyusa bwe kati oba nekatunula mu maaso oba nekakola bwe kati oba obumwa n'obusongola oba noteekako red oba pink oba black tojja kunfunaawo nafa okitegeera oba nzije nga nkuyambeko kubanza ate abo bosaabufiisa lindako kati ate gwe bwe wafiisa oyagala nange mbeeyungeko nkitegedde kati mba sikwagaliza okay mba sikwagaliza nina okwagaliza kati nange njagala ojje gyendi buli boolaba nga kikukemye ng'ofa ekiwala ekyo kiri okujjawo obanga ogenda kiwasa oba toba na buzibu anti kati omu era Katonda yatonda Adamu n'amugya olubirizi we Eva. Kati lwaki yatonda abakazi nga bangi ate abasajja nga bo batono babazaala buzaazi ssebo babazaala ki anti lwaki bazaala abakazi bangi abasajja nabo batono mbuuze oli mufumbo nedda nagamba guno gwakumeko oba abba ali mufumbo kati golooza abakyala bamwe lwaki mubaleseeyo bibamu ebyeyongera kubeera bangi muwase nammwe kati tubaliise eki tubadde tukyanoonya ssente obadde oyagala nze nakava ku ssomero nkugambye obadde oyagala oluva ku ssomero nfunirewo oyina emyaka emeka myaka giringa bitundu byakyama tugireke kati olabye kyengezao kugamba byonna osobola bikola byo byekwaso by'okusoma sebo mulimu gwe wasomedde gwokola guno nasoma mawulire njagala ofune mu bukedde oli ku Delta kati sente ofuna wassa mwana w'omuntu aziryeko kale mbadde njagala kulaga okwolesebwa okulala nga tugenda kugalawo ndowooza si kyekyo abo tukyagenda mu maaso musumba so okwolesebwa kuno kwabadde kukambwe nnyo nalabye Uganda ng'egenze mu kizikiza nga yonna ezikidde mu kiseera kino ebiddako naye mu kizikiza mubadde mubaleekaana obadde ng'obagamba nga nabo bajja mu comment section nga bagamba omusaayi gw'otugamba biki ngambe nti gwe guno gwatandise
yi musayi gwatandika dda ne kati guli control just kigenda kweyongera weyongezi anti nze bulijjo ndowooza nti wali olanga guno nze ng'omuntu va ku bino ebya seeti naye nga ndowooza nti wali olanga guno gunaabeerawo mu kalulu anti kati ekyo kyawedde nze omanyi bwe mukama wampa obunabbi saagala kufuuka oluyimba kubanga abampa bingi oshegeera ekyo kyaggwa era mugenda gulaba mujja kiraba accidents zigenda kubawo nyingi mugenda ziraba ebyo nabyogera nabimala kati mbasi kati golooza nze Katonda abatandaga bipya buli kadde abamundaga bipya birimba nabyogera nina bingi ebipya bingi byotanaba kuwulira ate kati nze wembiraba ate nga byoyogedde bihappenings nze ng'omuntu nfuna okutya tubula mbikomyawo anti kati tuba twaprovinga what's going Katonda kyayogedde okukakasa abantu kubanga abantu tebamatira bya Katonda wakira scrolling anagenda nalaba blue movies nava ku message kubaka buno encha nafuna obuzibu ate nga namulabula abatuka wa sitani namubuuza Pastor Edward teyakulabula ku YouTube walitowulira ngali ngoli mukuwoola kubengeya Segera so kati nze ogwange mba nagukoze kubanga nze sijja kuvunaanyizibwa nze eggulu liba limaze kumpa empeera yange kubanga omulimu mba nakoze eki nagukoze nkufuna bulungi nnyo musumba gwe manya mu kalulu konna kano bw'otegendereza ogenda fuka saddaaka kubanga ogwo gusamba gwo gutambulira ku politics kukuŋŋaanya omusaayi gwe gulina kaki akasuwa kagwo buli afa ofuka saddaaka buli afa bw'oba okola ebintu bikolere mu magezi bw'oba wagirira muki mu magezi oba wagira President Museveni oba President Kyagulanyi beera mugezi baidayo mukama yadandaga nti ababadde abawagira buweereza nti kati sawa zino muwagira politics kati eseneza mu stadium politics temwagala ziteeka wa Katonda internet bagibye kati ennyo kamera ziri ne waba abasimbyewo yes so kyemulina okumanya nti ubo wagira byo fuzi sikuganye neno wa Katonda tuweerabira sigala ngo wagira abakabaka bw'eggulu nga bo wagira ebirala kitegeera so kati abantu mwenna abana Uganda abali wano ne abali ebweru njagala mutegeere ekintu kimu nti Katonda wa Uganda alaba era atunula byonna ebibaawo kyovula batuwa obubaka kitegeera kati tubagamba alien abaana bassa omwana ye emisayi obweda gye tubagamba buli kadde kitegeera ng'ogiraba oli ekirungi obulize ng'obirangirira oli bamukubye kakebe ka tiagas ekigere ne kikutuka oli bakoze kino bingi ate twakatandika kutuka January mulituka mugambe naye pastor bewayogera gimazima anange kyovola bamba mukotya ngo olusi nawe bikutuseeko wenzijira okugambira nga bikutuseeko gwe nkusabira ati ngamba oli yes yes ekintu kiri kimu nti bwemba nkugambye wo oddukirawa kiri mukama eri Katonda woyina okuddukira nalabye ekizikiza nga kikute Uganda eno nga mu kizikiza abantu balekanira mbawoganiramu kubanga bamu babadde batomera ebintu bamu tebalaba gye bagenda ekizikiza ekyo mukama nandaga ate naddamu nandaga department y'amasanyalaze nandaga nti egenda kuzikira mu myaka 5 ng'esumbwa abantu bana abaza bapya mukama nandaga nti ebyuma byonna byavundavunda dda bali bye balekawo byavunda bameme babireka nga bivunze kati bano balina okufikisinga omeme ye yali tejjaako masanyalazi gaaliko constant kubanga bali bakolanga repair just kati bano balina ogula ebyuma bipya ekirala I'm not defending naye ngezaako kulabula eggwanga nti
mukama yandaze kizikiza ba department y'amasanyalaze mukole butaweera kireme kututukirira otherwise tugenda mukama agenda yandaga kintu kye bayita load shedding. Load shed Yes. Nkitegeera. Okimanyi? Nkitegeera. Kiba kikola kitya? Anti eggwanga lyonna lisobola ozzikira. Amasanze ne gavaako. Aha. So kati leka bubaka buno butuuke mu state oba butuuke ku muntu yenna bwe kikwatako okitegeera asobole kukikolako. Otherwise Uganda tugenda kuba mu kizikiza spiritually kizikiza nga kikute ne physically. Okiraba mu bbanga ki okuva kati? Mwiki eno yennyini. Muki? Yali Mandi. Olaba gatusumbuwa kati ate olweyo mu maaso. Ate nze simanyi. Nze mbadde sibimanyi. Naye nafunye okubikulirwa nga kwe kutuufu. Banga bantute ku bintu ne bantwala kudda mu bingi byembuuse. Olw'obudde ne bandaga buli kimu kyonna. Nalabye kintu buli kimu mu nsi y'omwoyo. Twegendereze tukole tuti. Tekwegendereza mugule zisola. Tutuusaawo. Tugule sola. Nkitegedde musumba. Lwaki tetubasiibula? Kyalinayo omutesiteeso obudakiika? Tukyalinayo eddakiika eziwerako katono. Nga 10. Nga 5. Okay. Leka nkozese ezo okulanga crusade. Kale bajjukize. Abooluganda tugenda mu crusade. Obudde tusigaza butono. Ebyuma tunabibookinga. Temunabibookinga? Yes. Ground yo yawedde. Ebirala bisigadde tetunabikwatako yadde n'ekimu. Kakati tubadde tusaba emikwano. Bw'obanga oyinayo ssente. Sente zino empapula oba ziri ku simu oba ku banka oba ozina mu cash. Tusaba oyimirire ne crusade eno. Mukama yatugamba crusade 4, crusade 6. Twakamala crusade 4. Ibulayo 2. Neyebonda tugimaze yabadde bulungi nnyo abawagidde Mukama batwera omukisa abayimiridde Mukama omwaka guno mbalagulako nga tegunagwako namwe Mukama abakolere ebyammwe. Naye era temukoowa abatuwadde temukoowa mutuwongere kubanga bino bya Bwakabaka bw'eggulu. Sembagamba buli lunaku nze mpeereza naye eggulu lye lyaŋŋamba nkole kino. Mukama ali mukusitula ffe abaweereza abato. Waliwo already abapasita ab'amaanyi basitukadda bo b'amaanyi bagayina sente bazina basponsa babayina abazungu bazungu bange yemmwe okitegeera. Ate batugamba bali tebabeera batuufu nnyo abaliwa bali abalala boogambye bayisizaayo ebyabwe naddala nga abazungu babakwatirako era okuva olwo natandika batya be bamanyi naye nze munaaye bano be bazungu bo mwe abatulaba wano mwe bazungu ba spiritual purpose abawulira olulimi lw'oyogera luno lwennyini mwe bazungu baffe. So kati omanyi kati ekyengeza okubagamba okuweereza Katonda ge maanyi ge tuyina. Singa ndeka okuweereza Katonda ayinza n'okukulekerawo kundaga ebiri mu nsi y'omwoyo. Ayinza n'okulekerawo n'amaanyi gensabira abantu bano abajja mu office nga sirina yadde n'akamu kubanga be yantuma nganye ekola ki okubikola. Kiringa nga butuma omwana ekikopo n'ajeema n'olula n'omutuma kyokka ne wabaawo omulala gw'otuma n'agenda aliwo onagonda. Okitegeera. So kati tuli mukola emirimu gya Katonda wesindika oba meka oba mutwalo oba meka oba mitwalo 10 oba miliyoni oba 5 oba meka oba miliyoni oba trillion nayo mpozi luli nagamba za ziliyoni zalioni ezo nezona tuzeetaga ziweerezani nezo zizaliyoni abantu bazina kati abalina ebyuma ebikola sente
kati gwolooza ebyuma bikola sente mmeka ani abirina wali oba biri wa mu Japan oba birala biri wa simanyi nakumanya biri mu ensi simanyi oba Netherland biri mu Netherland simanyi Sweden sente zonna bwe bazikubira ne za America mbu teri nsi yeekubira okujjako eyo nakati bino ebya inflation biki byebiki inflation si influence biri inflation kitegeeza ki anti bantu bakitegeere abantu bakinoonyeeko musumba ndeka obudde buzibye kakati tugezaako kubagamba nti namba yaffe y'okusabira ku ofiisi gye tuyisiza kubanga abantu bagamba mbawa namba nyingi ya accountant olina okuyitira wange ubanga osobola n'oziteeka awo kwennyini n'ompeereza message n'oŋŋamba musumba nataddeko mukitegeera nenkusabirako buli ateekako musabira oba jjangu ku ofiisi kusabire ate nze weesitateekako nenkukubira onsabireko nakyo kisoboka nesaazo ntuli campaign ya crusade ate abo be bangi tebasinga obungi ate bantu kambabulire kambasese mu bantu 10 bensabira mubaamu bantu nga 3 banagamba musumba kankutereko data oba airtime naye balibo banako osabira ku simu ku airtime wo tebafaayo n'ogamba nti pasita katumuweeyo yadde ka data n'akusumbwa n'omusabira n'enkya nagamba kyakomyewo kati kiyingidde vivi kyavudde mu mutwe kati kiri mu kifuba kati pasita saba n'enkigoba wona ne kigenda n'abula ku simu natagamba nti pasita mukama akuwa omukisa oli ajja nga akabira ddala obwavu n'omusabira ddiru ne ziyitamu n'ataakuteerako yadde 10 ku buwumbi bwayo de naye nga ffe tuwe tuli tusigala tukola mulimu gwa Katonda naye kye tugezaako kubagamba nti bwe mba nga sikusabe sente nawe yimirira ogambe pasita ampadde obudde okitegeera bwe yandibadde n'abaana be oba ne mukyala we nenkusabira ate mukama n'akola ki n'akola okwagala n'akuwonya nawe oba olina okuyimirira so mukama bampeera omukisa nsabe mukama mukama abantu bano bona bawa omukisa mukama badde batuuliriza gaziya ensalo zaabwe balwanirire mukama bye bayitamu bawa omukisa mukama emizimu n'emisamba tugiteeka wansi emizimu gy'ekika ebibatuluganya ebalumba mu birooto ebibatulugunya tubizikiriza tubiteeka wansi mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi tusabye amina naye nga teweerabira banna aba MML events balina kwayita affordable sound bagamba baleeta sound ku weddings birthdays introduction crusades ne concerts school parties beeyune balina emizinda amatala n'ebirala stage bazina bakuoneko ku namba ya simu 0750 6885 oba 0787 6549 94 nze Stone M mbadde na musumba Edward akumata kumira mpera weyongera okusubscribe nga tukisinkane mu video eddako wali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugumu litandiki